Lindako Job lindako. Ndi ku mission kulemesa agenda Bulaya. Bwe kiri. Olaka mukolere ddala. Tugenda mu kulondo Nansi. Banyimirwe. Zonna zitutte nga sikakiddwa kakole bwe. Uliriza. I don't Chris. Nazitutte zatwaliddwa. Kasikakiddwa. Okakiddwa ate muntu yenna de kugambayo. Zibaddiza. Yadda. Baddiza. Embabye. Kwala malayo. Ino okutwala obubbi bwange mu maaso nti bwansonga. Yesebo. Engegenya zituttemu. Yesebo. Yene okuba n'obukakafu obulaga ng'engigi wazimpaamu. Munyadoni kuli sine Skype ni Amina. Doni Wama. Yo. Ade ntesa bw'obanga osobola okufuna emiliyoni ng'emwe Jobless Billionaire wumbe ekiwumbe kyo bakiteeke wali Skype ni za. Ayina ekifaananyi kyange mu ddiiro lye. Ngamba kiwumbe. Ekiwumbe nakyo kufuna sente zange ekikole doni kusente ze muliddeko zampatte nga kyaliwe ekinetageza kumala kumusaba sente akukola kintu. Abantu tutte by'otutaddemu taata bimala ne bw'otukuba empi buli lunaku. Twetaaga kusasula kimala. Ne wogera tukuba. Doni kulisa oli muzira era nkwagadde ogundegunde. Nini imedi agamba mbatwale tuse square amakone kibooko. Wallahi tetuna buzira. Era nkugambye tubadde tukusasudde. Era tubadde tunaje tusasudde. Watuwole banja. Mbu computer misuse. Doni kulisa mutaddewa. Jobless. Avumi abantu naga doni kulisa n'abakuba bako. Jobless. Ekikyamu era katukamukulage otegere nayo waali. Jobless. Aliwa mu Kenya. Jobless. Oleka ombulamu nze abantu bonna bali wano. Bawaga buwazi. La mu Kenya. Kali amazika tuli mukali ya musayi. Gadem. Batuli ku oyina bwakwata n'okubengwala n'omujjako sente. Ate wali. Doni kulisi wava mu ggulu. Kulisi n'obeera mu tiitizi n'ozzayo ssente. Tosesema wadde Obola bawa yadde 10,000. Otubanja sente ezo tulina okusasula. ate kyatubanja olina ne bw'obanja. Nkyababanja n'ezange mwe mwajja mu Skype wabanja sente zange. Muleke sente zange mulinga amazi. Ne bw'obanga olina mwalina ekinyegenyege ekibasasula zisinze ku ssimu zaffe. Zooke ziteeke ku zaffe. Doni kulisi olina gw'owayita. Tewali yadde n'ogu. Totira muntu ku liiso Sente zikube kontolinga ate ziwe omuntu omulala. Miliyoni mwenda zikuba bizinesi Kampala wali onoona kye Bulaaya. Miliyoni mwenda zikula pikipiki. Indako tekusoko kandekere kano. Miliyoni mwenda zikula pikipiki bokisa bbiri n'oteka obulamu. Oyega zirinya mu nnyonyi. Uganda ogirekera ani? Ani agenda tebalonde. Temulonde mwagala kudduka. Mudduka mu ggwanga mulirekera temwagala kulonda. Kulonda balwanirire ensi yaabwe babeere bafuutu. Miliyoni mwenda ye gwe wazijja miliyoni ezo mwenda so tulaga gye wazijja. Ate ekisiimula mu miliyoni mwenda. Yazikolawa. Bajibanga nabo babbi sente zo bazijja uddazo kuba nabo babbi sente zo bazijja. Nga zikwatanga ko yazijjawo. Miliyoni mwenda ozimanyi. Banoonyerezeeko. Gozikwata kwaso waliwo ekitanga. Miliyoni mwenda zibateekamu ogende Bulaaya. Zodde zogenda okujja hoteli ez'obulamu ate gwe n'oziteekamu. Zayagala ogenda okujja. Oyo ye mufereko tulina okukwata oyo. Waliwo ekitagatta wakati awo. Waliwo ekitagatta. Waliwo ekitagatta. Oyo mwana alina okusula mu kkomera leero. Bulijjo Pulezidenti Museveni akanyagamba abantu mu ggwanga nga bakendera muli mugasoma mugenda bwera ani anaalonda. Ani anaalonda balagawa. Zambia badda. Lindako mwali mugenda bweru nga mulagawa. Gwe naani? Uganda bafuga bubi. Wabayita. Yego ovuga ennyonyi olyoka batwale. Lindako wasobola ofunira sente zigenda ebweru. Wonasobola kufuna sente zikubeza mu ggwanga. Toka binyo. Mwaka kumaganya nsi yaffe.
Webanga ensimbi. Jobless. Webanga ensimbi. Either besimbewo, balwanirire ensi yaabwe oba balonde batereze obukulu lwaki badduka bagala bambuulire njagala mumbuulire Job lindako ndi ku mission kulemesa agenda Bulaaya bwe kiri mugukolere ddala tugenda mu kulonda bakusaba visa goli ambasada ndi ambasada oli konsola ndi konsola okimanye ku lwaleero temwenda gwe mubanje Skype teriiwo ate siri director mukajjukira oyo ne Doni Chris Doni Chris njagala okujjuza obadde mulabe wa ggwanga nnamba emu kwe badde afumye abantu wabweru neggwanga lyankyawadda wakusirika wabi si wabi mbwe era sinatwa mwasina twale bwe Doni Chris pilot ndi pilot yali agenze ku airport nagenda pilot ngaba yere batwalawa ogwo nagwo musango kuwayiriza omuntu okuwayiriza omuntu tebyagala kwene byagala okukola bwe yatwala bweru ono pilot ndi pilot teri yadde 10 ezi ate twagala balance bwe yasigala abanja na sente zasigalayo temugenda kummanyira mwe bannayuganda bulinga mbusimanyi bikoze bitya nnyoko omuliro SB4 wamukola ki waye Hennessy yange eriwa SB4 simumanyi simumitingangako in fact mulinga gwali gusoso mu meetinga twali ku kisaawe somewhere namulaba bulabi simumanyi naye obusungu bwalina buva ku munyo omajeje emyaka gye balina myaka mikadde jadda SB4 nyongera okutegeeza toyina ggulire lyogenda kunkuba ligenda kunteeka ku ttaka lwaki nti sirya wuwo labisa mugagga sirya wuwo sirya wa nnyoko ekyokubiri ndi bweru wa ggwanga ekyokusatu bw'ondabanga nga nza ku mulyango nga nsaba ekyokulya sendesa akati labisa nze SB4 simusiinkanangako kimmazeemu amaanyi olwaleero ngalagali interested SB4 kigguse SB4 nimbye nnyo SB4 badde kulinamu essuubi ddene emikumi mwanga alike yalya baalya banyampi baalya olina ekisa balina ennugu ku mwana omuto omununuzi w'eggwanga aminako ennugu omwana omuto mwena katonda omulamu Doni Chris tebyagala kola byagala okulya mbwezo inaako buki ensi nnyingi tesobola okubeera ne banyanyiriza ng'omwana Uganda ensonga mukama wange bindako Uganda goodbye ayigo mbadde nkugamba nkozesa amaanyi agampeebwa SB4 mukoleko ng'obuyinza bwe bulagira obuyinza bukuweereddwa baasi bindekere kati tuwe mwenaku musanvu zokka Doni Chris omuganda gira sabbi njagala ofune referensi z'abaana kumalayo balance ofune referensi zaabwe obulowozisango omalayo balance ekyammande iyabokyo bannayuganda ak'ekisiru mu pulezidenti Museveni tuyambe nga bwali ozireeta nosooka kumuyita wandi muyise ng'ozireeta okumanya ng'omwana oyo alina kigendo kirala milioni mwenda oyo ya pulezidenti Museveni maama Fiina simanyanga nabbanja ku milioni mwenda tuyambe maama Fiina aliyo ng'ozireeta oyo omwana ayagala kutubba simanyi balamu tuyambe nnyoko omuniyo balamu yaliyo ng'ozireeta wandibala ati oyita omuntu oyita abantu nga munana bava mu milioni nga 10 oyagala kukuŋŋanya bugagga bwaffe ogazitwala ogala kuba ssente balya era bavumira wiiki namba muteeka vidiyo bwenvuma genda kubasabula mutwe olina bosi katugole ku mirimu gy'abakama baffe batuyise mwe sigenda bawamu ngenda bavuma buli lunaku Jobless ebadde oli yagenda milioni 10 n'ezi bwe yaziwadde nga musajja wange n'azigoba ne milioni 10 n'ezi nga mugamba ayagala mukolera ebbaluwa eggalawo Skype
namubuuza ekibuuzo oyagala ssente zegaggalo Skypenis Skype eri mu mateeka yasasula omusolo mu gavumenti ya Museveni million 10 mwaga okugiyimirizaawo tosobola kimalaga gijjawo otyo ffa mutumanyira mwe bamabeere nammwe nagigadde nze ndi mu media wenjogerera Skypenis is totally rose nga okumanya nga tujooga ekizimbe tuteekawo ekimansulo adamu onkubirako ekimanya ekizimbe tuyinza okulagirawo ekimansulo essaawa yonna bategere nti fe tuli ekisobola okubikola byonna oli kutekera ekituko onywaki nze ate mmanyi kasajja kateeza sente kati obulamu ali mumaka ge awujjadde agatali mu Uganda naye gwe sente wazikubira esimu nezikwata zikundeko nga bbi kati ngenda kubavuma ne bwana benanga n'ava nayoga ngenda muvuma ne bwana babbala munja kumuvuma ne bwana vuma n'okkuba okube namavuma agudike bakuba batte balinga amabiina ga nandolaavu amabiina ga nandolaavu balinga amabiina nandolaavu alina amabeere amabiina agamayinza agasiba balansi ng'agajjawa akabiina kakwata kuli akasiba balansi ekikola mubalikwesa media basasule kuva muzanyo ndi serious nobanga wataddemu request ya refund eggulo media boya debi ebafuna yadde 10 sigenda boya debi lilaga nze sigenda kubeerawo mama zatwadde yanzibye kati oli agenze mbonawendula kabangali mbwe eje kugundi ku Skypenis ndabye kugundi nga ku Skype ne bata kimyeyo kyono gundi SB4 naina byakola se wanda kwaliwo kuba luseke mazi anagenda kwa SB4 kikutwala mbita kukwata po kiti mapina yagoba ali awo aliwo kunonya bita mukwatako SB4 segata bakusanga ku Skype nja kumbulira ofisi ndi mmotoka mafuta ogere ku Skype mama pia yakwa sente SB4 nyongere kutegeeza SB4 sanga ogere wangu wuliriza kampani eweri wange naye obuzibu obuliwo tewali mannya gange naye pulogulemu anti olitokuzata essaawa yonna sobola okukyusa ekizimbe tuteekao kye twagala essaawa yonna omugagga ngenda kujjako gubonja samira ggwe badde bagiryako bannayuganda emirimu bannange tugenda kulya waffe taata abawejjere eyo kampani ebadde etuyimirizaawo abaana tebakyalina fiisi njigyewo taata nze kampani eyo kumanya mbadde njikooye nze nyiniyo kati olamu bakira ndimbadde mwagikoowa egambe ebyo ebiwa bamanyi no balina kyebakoze kubadde bagikoowa bamanyi balina kyebakoze kuliriza okumanye mwe banyiniyo mbadde mwe bakira ndimbadde mwagikoowa nze nyiniyo nali nagikoowa naye nga sirina bwogerero kuliriza katona otandikira nga tuli bangi abagiryako nga tolina bwotonyonyola tuba tukutamiza kampani yo nga bukase tuba tujjaawo tuba tujjaawo era kusaba sente tubadde tutususa bannange nganze buli wammande lweva mu balansi mpeta buwesi okukola kampuni embadde yagikowa oli aje nagamba am so and so nva mu office of the president n'omugaawo ke kati yogera obadde ogamba ki akale mbadde office of the president you guys mwagifuula ekitagasa kati kambasoma amanya eno kenjikwata ate era nga mbakakasa sigenda giggula paka nga gavumenti evuddeyo n'entegeeza ekibuuzo nti tours and travel kino kyekitongole ekizivunanyizibwako in case singa beina some challenges olina kubira essimu eva mu kitongole ekiramuzi nva wa state Antony nyoka omuliro
kwegamba bwe bamanya nti olina ssente ne basaba bajenga basombenga busombi buli omu akkubira agakatuna mugulu nze ndisivinga calls nenja kukwatayo state omu muzine bw'atagende mu nsonga nga nze nkita bwe kiri nkusapootinga mugagga eno abaana bali mu mukwano nange jobless hawa bana banjagala nnyo bane ontadde ku mutindo ate twasamira wammaze ndi kusaidiyo mugagga nze nyiza ova ku doni kulisi mugagga yankubira mbu kiraaka alo nze ndi kiraaka lama agambye gavumenti ekwetondere lama agambye tolina buzibu bwonamaliwa nalonyiza nabalama nembulaka naye byange enda disappearing message lama gyali era mugamba ntereko aimuwa omulimu omugagga agambye muteeko haya akuwa omulimu ate mmala kusasula n'olyokokola omulimu ate amala kusasula n'olyokokola ono doni oyo doni naawe mumanyi Lidako, mlirambe Tanzania. Tanzania. Kambalage wane, Lidako. Yajambo akuma president nga ina pisito. Kambalage wano. Kambalage wane. Nze kugwe kwe siva omugagga ekikuyinza kyonna kiba kinyiza ggwanga lyonna nze mpeera omutima gunkuba namubuuza ekibuuzo ulira namubuuza ekibuuzo kati pulezidenti ye gw'okuuma ali mu mbeera ki kuba toli naye ate akuma pulezidenti ajja ku ofiisi yajja ku ofiisi ndoza nga bamupangisiza ekicuba ananga bayaye nga bwajja kristo bwagikookinga anti abasajja bange ne bamugamba ne bwona ogikookinga togenda kuyingira wali kookinga akamundu kosigalawo osigala ne kati ffe bakookinga ennene nimukunoonya no kavidiyo ke pozi mugamba sirifandinga ndi mufere okay lindako I'm so grateful to Skypins Tours and Travels for everything. I was supposed to use Skypins Tours and Travels to travel, but later I changed my mind and I requested them to do a refund, which they did. And they refunded fully my money. I'm so grateful to Tours and Travels. Sibabanja, Tebambanja. Nayanziza Skypins Tours and Travels. ebyo twandibikoze lwakuwakana kwabwe tetwandibikoze lindako eno ya mugwa mukaaga nga 14 yiyo tunulira date guno omwaka yiyo nsiiki Canada mulinga amazi nendala yino bamuyitaani ono ye bamuyita Nancha Jessica nga 17 gw'omukaaga yiyo mulinga amatako ne bwe nakeera ku makya nga sirina kampani nsobola okukolera ku ssimu yange kampani esobola kuggwako kuba zimanyi ziri nnya obugagga bwoyina ate ze tumanyi obumanyi zokkannya kati ate walole ze tutamanyi ze wagano tugamba nga ngeri tuli ab'emimwa ngeri tuli ab'olugambo naye y'amajaani obamba twaliyomba kakasiza eddala baveeko bakuba naku sebo kampani buli mwezi eyingiza $3.5 bujja nebuza kasi yasenga zekanya nga teziggwa buli mwezi bakuba naku nze na investments ono yaliwa nze sigenda sirika nja kukuvuma nkuwemulewe mulenzi n'abawa ekika kyo mbawemule ono omwana kino kyana nga mukyala omunene nga kirungi wuyo muleesi mukyala omunene hawayo yakutukulabeko ate omugagga asiima busiimi nze wamma doni ngamba towawa ssente nze mpana ku ssente maama gwetukuwadde sigabaga basente asome namba ye nange nsomere enamba yo tetugabaga basente some enamba yo soma baagala ova mu uganda balagewa ulira lero waffe katukoleyo budoni kwisa ekintu sente soko some enamba
enamba nginagiteeka mailbox naye nga Don Towers yo sente teri kuzayo sente. Bagenda gitwala enamba ewamma. Sky Soldier oba ku kuwa ku jobless billionaire. Sisa butakuwa sente ku mwana gwe. Nange nakuwa ku sente. Oli mugezi bw'otyo. Toyo kusaba nga agenze kuzinu manyi wana ine jembe. Agende yagale omugaga taliiko ebyo. Abaffe. Kagenze kwegatero. Omugaga teyagaleko. Abaye. Omugaga yeyagale. Oli kuza tete kuza nti Uganda yateera. Mwena ne bw'otusulira ku live eno omugaga. Ono mwana avudde mu statement ye. Mukyala w'omunene bannange oli w'amaanyi. Allah. Era kituufu mukyala wa munene. Allah. Mwana mugezi nnyo oyo. Olaba abaavu bali mu kuvuma mugagga bamulemerako bamusiba kotino. Gomanya abaavu bawunya. Kati bali eyo bewunyirira. Balaba akasente kale kabalese nnyo. Bali bawulira abakutuka. Njalo. Akaana nga kasukuse. Kale kalinze kwe. Ye ebigambo ebyo tunaga ebigambo tobaddiza. Ekigedde. Agabwe tobaddiza. Abaavu gwanga ddamba tosobola dimala. Abaavu gwanga bbi. Kati mbakakasa sigenda bawo yadde 10 ezo toba bongo bawazaji ne baba ofune kinyegenyege kiziba atisi wekanga ozinse ku simu zaffe wekanga osindikidde ne tubalaba bae doli kulisa kansomere ka comment kano jobless sewanda kuba muyita Ryan Monday agambye mbu Interpol is here. No, you're still in Uganda. Nyoko omuniyo. Agambye Uganda. Interpol is my child in Uganda. Nyoko omuniyo. Intelligence mujono nsimba. Ate mu basimba temo na intelligence kuloza ndi intelligence. Demono na government yafe nonje tuwaniridde. Baga bwatite kola. Kato kambole kintu bwe kitemo intelligence. Kama nafe tuli Uganda bwe baba tulaba. Babi ne byane bya baba binaza bbi. Manange sewana kuwaawo oyo mundu awulira. Bi osanga che bundi bujo nesimu kina tekino wase na chiku. Arenga data anti babate bafa Skype nize galeo temono na sente ya mwi wa muzo babiro wechiro aguzeka night. Companies enjigaddewo. Company ni ajigadde ne kizimbe wadde mukuteka mushayagala. Until further notice. Never baga mu jobless oli Uganda. Mugwe. Sine wanange. Ene omujega mbizi yesika yokka. Anchidemu. Udiriza kanchidemu. Company enjigademu until further notice. Ate manga